Essaawa eno yennyini negatiddwako omukulu okuva mu Lion Pro Group Points agenda okuba nga atunnyonnyola ebintu ebyenjawulo. Jjukira tuli mu Seeds of Gold Farm Clinic egenda kubanga kwegamba eddamu okubanga ekikwasaganya mu abalimi mwenna abaze baparticipatinga mu Farm Clinic Seeds of Gold okumala emyaka gino gyonna gyezeebeerawo. Mumanyi bulungi nnyo kiki ekibeera kigenda maaso tegekebwa Nation Media era nga tutera okubeera ne bapartner ab'enjawulo abasalawo okubanga batwegattako era nga joining me right now ye mukulu okuva mu bannaffe aba Lion Group Uganda bamuyita Mr. Badru M. Wasago era nga country manager mulamba. Nsabo babuzeeko abakulaba ku Spark TV obeyanjulire tugende maaso. Sebo ne yanzo omukisa guno. Yes sebo. Amanya gange Badru Wasago nga nze country manager wa Lion Pro Group. Lion Pro Group fe tutuusa ebirungo ebya protein okuva mu Europe nga tubitambuza mawanga gonna mu Africa ne mu continents endala. Ebirungo byaffe ebya protein mulimu meat and bone meal, tuina fish meal 65%, tuina blood meal 90%, tuina feather meal 80%, tuina mukone ku minerals etwalese nga DCP, MCP, twatandise okukola concentrate eya broiler neya layer akwegamba bingi ebirungo byaffe ebirikoa products zaffe ezirikoa. Yes. Animal proteins oba oyinza okubiyita ebisigalira kwegamba mu lufula we baba nga batemye ennyama. Yes. Abazungu abo we baba baggyeko ekigenda okuliibwa. Yes. Kakati ebisigalira ng'ebyenda omusaayi amagumbagumba ebyo bye tussa ne tukola products zaffe. Bakola mu products zino. Yes. Eziyambako ebisolo mu ngeri ey'enjawulo. Kubanga bya protein so oba tuyinza okubiyita ebizimba omubiri. Ebizimba omubiri. Yes. Kakati no bw'oyogedde ku proteins nze obwongo bung'endedde bukuza abantu. Obwongo butandikidde okuza abantu era bw'onnyinnyonnyodde nonziza nti za bisolo specifically ate omuntu yandibadde kwegamba yongera okukitegera. Lions Pro Group mumaze ebbanga ki mu mulimu guno ng'ekintu kino mukikwasaganya? Lion Pro Group tumaze emyaka 3. Emyaka 3. 3 beddu. That's a whole lot of experience. Industry tugitegeera. Wano mu Uganda wo tubadde twakamala emyaka 8. Yes. Mu Africa okutwaliza myaka nga 12 naye nga ekitebe kyaffe ekikulu kiri mu Latvia mu Europe. So side eyo mu Asia, Latin America emyaka 3 ekintu kibadde tukikuba. Myaka 3 miramba nga mulimu kubanga mukolera balunzi, abalunzi, ab'enkoko, ab'ente, ab'embizi, ab'embuzi, ab'ebisolo ebirundibwa waka ng'embwa, ab'ebyennyanja bonna bantu baffe. Magezi kigoyinza okuwa omulimi oba omulunzi ali eyo nga ye agamba nti munnange ebintu by'abazungu ebyo bitwononera breed zaffe ez'ente, ebintu by'abazungu ebyo tetwetaaga kubisembeza nnyo mu nsolo zaffe bijja kutwononera. Nsaba oyogereko naye omwe ku magezi. Kakati ebintu bino tetwandibiise nnyo by'abazungu. Ebintu bino ne wano weebiri wadde nga tekinologiya abadde tannabeera nga asukka okutuuka ku mutindo guli naye nga maaso eyo tusaba gavumenti yaffe oba oli awe n'akitunulamu ne tutandika okubeera nga tubikolera wano. Naye ekirungi nti tuzze kuyamba abantu. Tetukireese kubeera nti abantu tubapika ekintu ky'abazungu naye olw'okuba nti ebbeeyi y'ebintu nga soya, kasooli, yeekanamu oluusi kati ebintu bino bijja kuyambako. Abalunzi bangi bavudde mu bulunzi olwa prices ebbeeyi y'ebintu ebyo ebya protein ebibayamba. So kakati ffe tujjanga bakiyambi kutaasa mbeera. Yes. Kakati omuntu yenna ayagala okutandika okukolagana ne Lion Pro Group essaawa eno yandyetaaze okubanga amanya yeetaaga biki, tugenda kubafunira wa, tugenda kubasanga wa, ntandika butandisi kutandika kulunda. Nsaba mpe ku magezi nundidde ebbanga nange neetaaga okumanya kakati ebisolo byange bwe mba sibitandikangako kubiwa proteins zino n'abiyingizaamu ntya proteins binaazimanyiira bitya. Yinza okuba neeraliikiridde nti muna yinza okuintroducinga proteins zino ne zikendeeza ku ngeri gye nfunamu products zange. Yinza okuba ndi w'amata, nyinza okuba enkoko nunda broiler, nyinza okuba nunda za kulya. Kagamba mpa ku magezi obintu bino mbiyingiza ntya mu system y'ensolo zange nga tebibaddemu. Kakati emmere mu cost za farmers zayina ku farm etwala ebitundu 7 ku buli 100. So
emmere yeetagibwa okukwatibwa ddala nga kya muwendo okusigala oba oyagala okusevinga. So ffe tusomesa nnyo ennunda ey'amagoba eno era nga tutambudde mu seminars ez'enjawulo okwetoola eggwanga tutegeka mu bitundu eby'enjawulo. Tulina ttiimu ey'abakugu ku ground wano abayambako okubeera nga wobanga gwe oyagadde product eno otandika ogikozesa mu formula yo bakuyambako. Tetujja kukukakatikako kintu ate tukikulekere tujja kukusomesa n'engeri y'okukimikisinga obeere nga tukulaga wa woofunira because at the end of it all abalunzi baffe baagala kumanyayo bafunira. So tukulaga nti emmere yo esse okusinziira bw'obadde we show you the difference. Kwegamba ekyenjawulo ekiriwo bw'otandika okukozesa proteins zino njawukana ntya ku muntu afeedinga ente ng'akyazifeedinga ku bisubi akyazifeedinga ku grain tugambe enkoko grain wange oli omwerere nkyazifeedinga njawukana ntya ku muntu ono akozesa ku proteins zino? Kakati abantu baffe olumu tebafaayo nnyo ente oba enkoko ekulidde mu bbanga ki. So nga ate kikulu obanga oli munna business ng'ekintu weetaaga okifunamu weetaaga ogende commercial oba olina okukozesa commercial feed. Ebisubi ebyo babiriisa birungi weewaawo nga basobola okubiriisa ente n'ekula naye tebiba balanced kubanga nga ffe abantu wetwetaaga balanced diet n'ebisolo nabyo byetaaga balanced diet. So ffe wetugiramu ba expert ba nutrition ne tujja ne tukulaga nti protein ogenda kwetaaga kino, carbohydrates ogenda kwetaaga kino, vitamins kino, minerals kino ne tukolera formula ewedde ate nga ya layisi. Yes. Kwegamba in other words ogenda kumuyambako ente ze zibeere njimu, embuzi ze zibeere njimu, bwe ziba nga nkoko ze za magi ate nazo zibeere nga zimubiikira amagi ageeyongeddeko mu nnamba ate nga amagi amanene obulungi ennyo obulamu okusigala nga butwalira ddala mu maaso. Bwe kiri mukama wange wano mu Uganda kumpi buli mukozi wa mmere oba abafaama abasinga bonna tubaliisa. Abasinga gwomanyi babinzi kabaani bonna tubaliisa ebirungo byaffe wano era kyenyinza okugamba nti byeyogerera. Omanyi wano mu Uganda bafaama baagala nnyo bafaama bannaabwe babagambe baba recommending ayagala asooka alabeko so ekyo naffe tulina testimonies okuva mu bakasitoma era we tuba tuzze n'ogamba njagala kulabako tukutwala ku faamu gye kikoze n'olaba. Kakati no awo wenyine maze okubyogerako oyogedde ebbanga limumaze mu ggwanga Uganda myaka 8 company emaze myaka 3 mu existence kuva Europe na wa kakati byonna byoyogedde nze mu Uganda atudde ku TV essaawa eno ndabira ddala nga si bya mulimi wa bulijjo si bya mulimi atalinamu ssente nkoze ntya okukwatagana nammwe tukolagane ebintu byammwe byose bya bbeeyi kubanga byonna obinnyonnyodde embirabye ekituufu naye ndabira ddala nga biteekeddwa okubanga ebbeeyi nnene nnyo okubireeta ku faamu yange nange ntandika okuganyulwamu. Mwatu n'ebirungo bino si bya bbeeyi. Si bya bbeeyi n'akamu. Ekisookera ddala twagala nnyo in fact omulunzi eyemikisingira from scratch ng'akozesa ebirungo ebya wano kubanga tulina bannaffe abamu abakola products nga ziwedde naye ffe tuba twagala omulunzi anoonye ekimuli okumpi ne waba ali hoima oba ali ggulu tutunuulira ebyo ebimuli okumpi naffe ne twongeramu ebyaffe ne tubeera nga tumukolera formula nga ya wansi ddala tetuli babbeeyi nnyo product yaffe ndowooza esingayo okuba eya ssente entono ya 1,600 eza Uganda. So tutuula wansi ate nga era esinga okuba ng'ey'essente nnyingi tesukka 4,000 mazima gennyini pa kilo. Ekitegeeza bintu bino bisobokera ddala. Ebintu bisobokera ddala kabbeeyi ka muntu wa bulijjo mazima gennyini. Ebiseera ebisinga osanga omulunzi ng'abadde amikisinga emmere ye naye nga tamanyi eggwera mu ssente meka tamanyi oba akola ssente tamanyi oba akola amagoba abalunzi baffe abasinga tebakipinga records kati ogenda n'omusanga agamba tamanyi ssente zatadde mu nkoko ye okuva ebbanga lyonna lyali kati obukugu obwe tujja ne tukulaga nti kakati ssebo emmere yo olina okutandika okugibala bwoti bw'ogenda okuspendinga pa kilo enkoko ye egenda kulya kyenkana bwekiti paka lw'ogitwala katale
ogenda kuba spending ze sente wezi egenda kubeera bwekiti olunaku so ebyo natu bikumenyera nobeera ng'olaba nti mbutuufu you have value for your money. Definitely. Yes, nobeera nga ddala value ya money ogifunira ddala. Katuddeko katono ku Seeds of Gold. Kiki ekisinza okuba sindiikiriza mwenga Lion Pro okubanga ku mulundi guno ate musazeewo nate era muddemu mwegatte ku mugendo guno gwa Seeds of Gold egenda okubeera e Karamoja Farm Clinic nga muli mu kusomesa abalimi ku bintu ebyenjawulo. Kakati neyanzanye ekibuuzo ekyo ekimu ku bigendererwa byaffe kyekyokubeera nga tusomesa oba n'okubangula abalunzi baffe n'abakozi b'emmere mu bitundu ebyenjawulo so eno nyinza okugitwala nga platform gye tufunye okubeera nga tuli connected ku area eyo tukimanyi nti saidi zeeyo liringa ddungu embeera y'obudde si nnungi nnyo okusinziira nga gye tulina wano so products zino ezaffe ze tuleese teziri affected by season ate teziri affected by weather teziriko musana teziriko nkuba abantu bali enkoko omwaka mulamba mazima gennyini bali ennyama omwaka mulamba ebiseera kyonna bali enkoko so kakati ebirungo bye tulina wano mu Uganda bye tukozesa nga soya biina challenges zaabyo so omulunzi wabanga ali Karamoja nga yeerimidde kasoya ke ebiseera ebisinga ayinza obutaba sure oba kanaayitamu oba tekaayitemu okitegeera naye kati ebirunzi kanyinza okukiyita smart climate farming tuleese products ezitali affected by mbeera ya budde products ezitali affected by butabanguko mu ggwanga so kyenyinza okugamba abantu b'e Karamoja bajje babeerewo nga 26 July balabe kye tuleese tugenda kubawa formulation ez'obwereere balabe engeri y'okumikisingamu ebintu byabwe tugenda kubawa omusomo gwa bwereere tugenda kubabangula tujja kubawa ne free samples okay definitely bakutegeezeza nti munnange genda maaso ate obeere nga weegatta ku bannaffe abagenda okubeera mu musomo guno ogwa Seeds of Gold Farm Clinic begubeerawo buli mwaka kusomesa balimi na kubatuusaako abantu abo bemwetaaga ba service provider ab'enjawulo abakola mu bigimusa eby'ebimera abakola mu bigimusa eby'ebisolo ebyenjawulo nga bolaba baganda baffe okuva mu Lion Pro Group Points abazza olunaku olwaleero kubanga bongera okusomesa kakati nno katono nnyo nga nkuta oba ebigambo ebyandisembyeyo nsaba obuusa abantu oba bategeeze bakufuna batya babatuukako batya Lions Pro Group ngisangawa ntandika nti okukolagana nayo bena babitegeere Lion Pro Group tusangibwa bweyogere ebintu byaffe ebituukira emabega w'ekisaawe kya Namboole awo ku luguudo olugenda ekirinnya Ukasa emabega awo warehouse yaffe weeri nnene nnyo tukuumirayo ebintu ebyenkanankana ttani nga3,000 okubeera nga akatale kano tukatuukiriza ebyetaago byako bulungi akaseera kano tuteekateeka okubeera nga tuggulawo warehouses endala mu regions ez'enjawulo okubeera nga products zaffe abantu bazifuna kubanga kaseera kangi badde batubuuza kati eno lwaki temujja era n'ekimu ku kitwale Karamoja eyo okubeera nga tukwatagana ne ba distributor associations eziriyo ez'abalunzi ba agripreneurs bavet abo batulage egenda kubanga pilot kubanga akatale kapya ate products ze tuyina tulaba nga zifitinga akatale ako so ebimu ku bye tutwala kubeera nga ate twongera okugula amatabi amalala mu kitundu ekyo tweyanziza nnyo Mr. Badru Wasago webali nnyo okubanga ozze n'olunaku olwaleero ate noyongera okubanga abantu oyongera okubategeeza n'okubasomesa ku mbeera egenda maaso